Chikumi ku chikumi. Ayagambye nti bisobola kufaanagana. Ffe tuli waggulu nnyo. Yatubulidde waggulu nnyo ki? Mu bujinga, mu butamanya oba mu vulugu. Naye ebyafaayo bya Kenya wogendo bisoma buli kyasa babeera n'enkyukakyuka. Okwawukana n'amawanga gaasi myaka 10 oba myaka 5. Myaka 5. Kenya okwawukana ne Uganda okufuna obwetwaze yalina rebellion. Bajitanga Mau Mau rebellion. Aha. Kati mu bakinyata mwe batambulira. Obo kitegeera ekibiina kya Kanu. Tata wono. Aha. Mwe batambulira. Kati rebellion ye generation yene eriwo mujerabidde. Banna Kenya okufuna akakiiko k'ebyokulonda akali independent n'abalamuzi abali independent n'akakiiko akagaba emirimu akali independent 2007 waliwo rebellion. Mu ggwanga erya Kenya. Mu ggwanga erya Kenya. Fero twagezaako gifuna okuva mu 86 nga bakadde baffe beegasse n'olutalo olwo yali akyayitibwa Saabataka kabaka wa Buganda lwe yajja e Masaka okuva mu 88 ne tulwana ne tugezaako gifuna. Wabula bwe twagifuna mu 85 bannaffe ne batukisa nti baali bakolera bya buntu. Era ne tulowooza naffe tukolese mateeka olwaliwo mwe gye muwaana eya Kenya esobola okukola nga kino mu 85 bannaffe bateeka mu biri interest zaabwe paka kati aho ekyafiira. Semateeka wa 1995 wa Uganda yatambulira ku yali atambulidde ku mulamwa ogutulaga gye tuvudde. Okwawukana ne bye tusoma mu bitabo constitution ya binayisa abantu gye basanga mu bupijoni mu box babo ababaka ba parliament yakolebwa omuntu omu ne tugamba nti bannaffe bano bazze naffe ffenna bakadde baffe bajjajjaffe bataata naffe twali tukikoze. Kenya bwe mala okuyita mu byayitako olwaki bakyo olujjukira n'olwaluno olubaddewo ne batuula ne bagamba tukole tutya bino byonna tubikola tujjewo babyamukama abalondebwa mu State House tujjewo abalamuzi abalondebwa mu State House tulonde akakiiko akali independent naye ko kajja katya era n'amakubo ne bagafuna byebibala kati bino bye twegomba nga president akayinaako buyinza. Kenya tetuli wala obera wali ne Busia n'okoola kyeswa iva Kenya tetuli wala eringa nganze bwe makindi we nakoola abeerubaga era bw'otuuka e Busia tolaba wonjawulo edda nga tugamba wabedda nagenda okusamba omupiira twagenda kusamba Busia n'enkulosingi Kenya nga ndowooza bangenda kwongerako obuwanvu oba obumpi naye nga sigala kyekimu omusana gwe gumu naye abantu abatuli wali nga ffe tuli wano ne tulaba e Tanzania nga bakyusa obukulembeze ne tulabako ku Vice nga avaawo ono n'afuga ne tulabako omukulembeze wa Kenya nga ali nnyonyi agende mu kkooti y'ensi yonna n'alekawo Vice tetubiyize ate nga tuli bantu bakulu abaasoma mu masomero ag'amaanyi era aboogera oluzungu n'abeera mu parliament n'alwogera akontola lukontole oba okulufuumuula ffe ne tulowooza nti bwe buyivu so kakati Kenya yo eri wala nnyo tosobola nagifere toyinza kukubawo ekifaananyi ng'oyagala kusomesa abantu kamyu n'okubawo ekyenjovu wakiri onoonyaayo oba omusu oba emmese ebifaananazaako obwoya katusobola ffe Uganda tusobola kwegerageranya ku Konya tulekamye ku njovu anti nkugambye woba oyagala okukubira abantu ekifaananyi ky'enjovu abaana batagirabangako kati ate tosobola kuteekawo oba kaŋŋambe akamyu tosobola kageraageranya nanjovu kati onoonyayo ekintu ekirina obwoya ng'obwenjovu manyi obwakamyu oba ekifaananyi kyange kijja kati oyinza okukubaawo emmese n'ogereza oba ku Burundi n'ogereza ku Mozambique ogyeyo ekifaananyi ekya Uganda. Kenya eri wala ne byeyitamu okutuuka awo nze nkugereza nti byo byeriko era twalibadde ekyo tetukyegezako kubanga kati kankubuulire nomination za 16 kati awo mugondu gw'obuwonvu wali ozitegeera bulungi abaava Namboole mukulu Besigye n'Embabazi babaganira wali ku bitaala ebyawo ku Jinja basooka baganira ku Yenakawa ne bayita ku Mukwano we batuuka ku Mukwano ne babagaana okuyingira ekibuga Kenya tebyabaddewo jjo lyabalamu abavubuka mwenna bye mwalaba Kyagulanyi bamukwata n'akulira byakakiiko alengera n'agamba nti nze siraba TV katukomewo kati tukyali ne Meya Kasirye Nganda ali mu Lyanyama tukyatunulira okulonda kw'eggwanga erya Kenya Uganda eyigiramu ki kikostinga ki Uganda okubeera nga Kenya bwebadde mu kulonda okujja kwe tugenda okuzzaako 2026
Uganda tetusobola kulaba okulonda kwaffe nga kulinga okwe Kenya nga internet tevuddeeko nga abasirikale tebaleka ku bifo ebironderwamu nga abasirikale tewali wa avuganya gwe bakutte nsuubira okuba nga kisoboka naye kyetaagisa okukituukako.